chaguluba nange watitambadde nawe bangadde noziza mabega singa tonkulakulanya gwe noziza mabega kigwe tuba nawe mukwano pita lubega nakubuza wa mukwano kya pita lubega munokoje kireka bamuyita lubega buluganga onjeleganga onzalabanga ongalabanja omuluganga onzalabanga yes ogambo tya treka man yo midday wendi nyo bro mwana stede nyo ombadde ombuzeeko mwana long time mwana nga wabimanyi kuyiriba yes 224 ndongo etambula etya mama duka speed 15 eduka nnyo mwana treka man 224 wankatera mwendongo meka 224 mbadde sinaba wandongo nno mbadde sinaba wandongo nga ndi mukubategekerayo ekintu ekiri massive ate ogwedde watuwameka ogwedde nabawayo ku ndongo awo ndowooza nga 3 nabawa sente bipapula nembawa maama nembawa waliwo n'akapya bakayitandi kuggwe yakendakomako waliko wano n'otugamba wafuna essomo lyofumbako emmere ye nafumbako akawunga ayayay ebiseera byali byakuyiriba nnyo mwana nga andi ebiseera byo nali nakamalizaala ng'abalongo beetaaga okulya buli ssaawa kyokitegera before lockdown ng'okulya kw'amaanyi nnyo kati mwana nga nyina okuyiriba kitegeera nga nyina okuyiribamu nengenda neneeyiyamuko eyo nengenda neneeyiriyamu naye era ogwo omulimu wagufuna nti ogw'okufumba emmere ku ssomero yali kyali wange nannyini essomero bamuyita Tadias oli owakasiita bayita royo yanteekamuko awo nenjiribamuko magezi njiribamuko nengenda nekuba endongo yange nengera wamanyi nga tebigatta lwaki tewavuga boda ate nosala okufumba emmere anti kakati ekikubeera okumpi kyoyiriba kati nalina kyali wange nga already ayinamu naye nga sirina nnyo okgenda wala mayiro bunaayira omuntu akubeera okumpi awo yakugjamu so kati abalongo bakuze abalongo babuuka ebiseera ebyo mbeera yalimbi nnyo mbeera yalimbi nnyo nga obimanyi mukama nenkikiriza tugambe nti embeera yabaleetera okubuuka embeera yagoberera kitegeera ebintu nebitatambula bulungi naye twekamani yalina abaana bameka twekamani tebamubalira abaana naye ng'abaana bange bukiriyadede firstborn wa myaka emeka gwolina firstborn wo baba abiri mu bbanga 3 ku nyama Andrea ludde kulaga oyagala kujjayo bakyala abakyala batandika okuba obusimu gwe ssebo wange nga tomubaze baako badde manyi owange ye mukulu badde bali wange ye mukulu bulaba endongo dduka muganda wange twalabyeko Dr. Proper omumanyi bulungi amalira gamutambulyako wagalabyeko kyali wange oyo twakubanga nnyo naye dda naye yali yeeyisa atya mukulaba okuko Dr. Proper nsamulamu buzibu by the way mukyokusuperinga just muntu wakweyagala yali yeeyagala bweyagazi n'ebikyala bye okitegeera nga muntu mwera omulaba ate nga that is music music omukale omuntu tafa nnyo ku mbeera y'abantu gye balimu abe osaasanya nga woolabye okitegeera kubanga bali abantu baba baagala kulaba mu happiness azze ayina ennaku ye ku mutima ate naawe agenda omuyimbira ofaanana nnaku so kati ebitalimu tetuba tekola ki yali alina kubanga afaanana bw'atyo abeera mu mbeera bwetyo buli omu gyegomba ayina embeera gye watambulirangamuko nga naawe ogyegomba embeera gye yabeerangamu nali gyegomba naye nga kiba kirungi embeera eyo ng'ogyetuusizaamu gwe kennyini yes kati ensobi eriwo ti sometimes ebintu tubigira nojja n'okituula muddu kuba twabibeeramu naffe nga tukyalina basipapa kitegeera n'obeera omusajja nakulaba mu Range Rover naye nga Range Rover siiyo ng'olugira nga mukama wajja ajje kujjamu olweggulo naye agyogemu okitegeera kati some people ne bakulabira mu mbeera eyo kumba obulamu bweyongera kukola ki kudobonkana naye nga Proper kyogamba obulamu yeeyagala nga mmotoka sizize kati muganda wange simanyi nnyo facts behind that naye ng'ekiriwo nti
in this life noza tulina okubala ebintu nga ffe notambulira ku peesiyo kitegeera nomanya nti nsevinze kabiri nkonkola kiwaya sevinga meka kabiri ngomanya nti kekakono tandika okukozesa sente ezo nga woolina ozikozesa kubanga you might end up ng'okozesa ne sente oyisa muzizo n'okozesa n'ez'abalala okitegeera kati ebiseera ebisinga mwana embala y'okubeera mu kifo kye tutalina kubaamu okitegeera wabadde oliawo mulaba ku mawulire abadde ayenjawa nga namulaye mwana bambi nawulidde ennaku bambi kyali wange okubeera ng'ali mu mbeera eyo naye ng'embeera eyo tebajajinga omuntu ebiseera ebisinga ayita mu kusoma kitegeera era nze kyoba olaba natandika okwetegekera embeera eyo nagira dda before covid nentandika okubanga mpita abantu bange kugamba neme kubeera mu mbeera eyo yakugamba nti egundi nkubira kubanza abasajja alina bangi nawe oveeyo mu kamera okaabe nveeyo mu kamera nkaabe nze ebintu byokkaaba byannema era at least ngenda nengo yakawunga at least ngenda nena bikajjo naye ate nembikajjo kati bintu twabikola kitwabigonza kati endongo ekola bulungi endongo twagibakuba era bannaffe ffe twasalawo kukweyiyanga ngamba kantegekeyo ka concert wabaddeyo abantu concert nayiyizayo concert kubanga ebyokutegeka si byangu nga mubimanyi birimu bano bali naye okiteekawo abantu bo ne bajja ne bakola ki bakuwagire mpo kyobakubiranga obusimu ogundi omusajja ali mu bizinesi omugamba mpaayo ekyetaano nensalawo okutegekayo ekintu era bannaffe tuleme kubeera mu mbeera nga y'abaganda baffe wakitegeseewa wabaganda baffe bangi bali mu mbeera bwetyo naffe ffennyini naye embeera eyo tunyiga naye okwogera si kyangu naye kati nze twekamani nasalawo okuvaayo nembakuka eneekolera abantu bajje bambeereremu endongo eyo ngenda gitadde Kawaala wali ku connect point ku mafuta awo mu kasenta ke Kawaala awo bwe tugenda okubeera era bannaye mbasaba mwenna bwe nawadde bamisinga benyimbira obulungi ne bonna bannange mujje mutubeereremu endongo yo tugikuba tuli bakubi ba ndongo ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokutaano tugenda kuba lwakutaano meza yakakadde emitwalo 5 meza ya 5 mitwalo 5 okuyingira ordinary kiwaya ku kyebiri kitegeera abakyala kugamba ate egundi nakitadde nnyo ku bakyala tugende mu alive nga tumaliriza abakyala balemekerawo baleka ewaka nga tumaliriza yaman embeera Dr. Proper gyayitamu oba kabaddi oba bituufu eyigiriza ky'abayimbi embeera eyo ekuyigiriza nti right now mu mbeera gy'olimu kati weetegekere maaso oleme okusanga obuzibu obunene buleme kusanga genda nga at least ogonzaako ebimu ekinene kireme kusanga oleme kusanga golira oba gundi anakonda maaso egenda okukumira obumizi okumalawo so tubagala nnyo mwana balinze ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokutaano ngenda bakuba endongo mazima akoye birabanga ku TV omwana akoye bimunyumiza obunyumiza diya ayagala alive kyo anyumirwe ku live yaddano ng'ennaku z'omwezi 3 wano ku Bukedde TV.